eno jinsharing ebuse munna Uganda omanyi Museveni ono atusiriwaza nnyo nabagambye ono musajja ono agenda basiriwaza nnyo especially when it comes to foreign policies naye ona abuka n'omanyi ebigenda mu maaso munna Uganda tugenda mu protest vote na kugamba this is an American foreign policy the capitalist policy wabula era ya Commonwealth Charter ukitegeera wabaddewo meeting wakati wa Museveni e Nakasero ne ambassador wa United States of America eno jenjogerako naye meeting eno yawedde babagamba nti bayogedde ku bilateral ties oba bilateral agreements oba trade agreements the bilateral agreements tuzikkiriza yes naye bilateral agreement tezabadde ku trade kiddamu tezabadde ku trade ebya trade tebirimu bagambye trade ne ba deportees bakulimba teri deportees teri na trade lwaki ekintu kino kijira mu kaseera kakalu nakugamba nti American foreign policy is a direct intervention American foreign policy eyingira mu kalulu ka Uganda nkiddamu American foreign policy eyingira mu kalulu ka Uganda direct because it is a direct intervention policy kakati Museveni yali abyali mu basiriwaza musimanyi twayogedde ku trade twayogedde ku deportees abasiriwaza ekintu kyebogerako kya democracy ekintu kyebayogeddeko kya democracy only that nabagamba nti Americano sometimes wefunza omuntu teposting ekuleka olwokuwanga teyagala eyonone nnyo kifaananyi kyo eyagala oveeko with diplomacy kyekola unless ng'otuuse ku factory gye bagamba nti kati force yetugenda okukozesa okukola ki okujjako kizempe oyo ali kusula kuteba ukyoyo gwe mulaba oyo amasimu gali international bamugamba sebo tujja wotunuulye na American foreign policy ng'ogitunulidde wano atike ya democracy ekugamba ki 2 ensure how to promote free and fair elections tugenda mu kalulu okitegera nabagamba nti eno policy esobola okujjako Museveni yingira mu kalulu ka Uganda kati nga kuliko uno revolution draft bugamba abazungu nabagamba mmwe temwasoma okitegera temwagala nnyo kaya n'ebintu bye mutategeera policy eno oba ogitunulidde wali democracy ekugamba nti promoting free elections ketugenda mu akalulu then and holding governments and human rights and holding governments accountable omuntu gwe bagenda okuholdingira accountable ya Museveni naye kati essaawa eno olw'okubanga ayagala okumalamu amaanyi kubanga bulijjo akugamba nti yes state waki w'abacolonialist era ng'avumirira abacolonial masters bano yes ne mbagamba nti oyo lwakubasamira naye oyo yakyasinza okubeera puppet y'abacolonialist kati essaawa eno bamugamba ssebo tukagala nga kali free and fair we bamugamba kakati buli wamusinkana ono falanga janga atandika okubalimba atwogedde ku kino that is a campaigning tool kyali mukola is using it as a campaigning tool okubalaga nti banange tuteesa na America ne bino tugenda na America erikusaidiza nakugamba everyone needs America yes ekyo nakugamba everyone needs America kati essaawa eno Museveni akulaga nti enkwatagana ye ne America ekoze eki ezeewo era byonna biri tewali enkwatagana ya Museveni na America tugenda mu kalulu tewali bamugamba akalulu kalina kubeera free and fair senga akabba mu Uganda tugenda kusituka kwekalakasa bagenda kukubira eyembwe eyo nakugamba ebintu by'abano bo bakozesa nnyo diplomacy basooka ne bakozesa diplomacy paka diplomacy wakola ki wagaana Museveni kikyazeeko kukola wano omulaba akutte birungi akutte birungi kamuteeke na wano akutte birungi nakugamba birungi ono abadde waseemwayi nga wagirira kwakolera atulugunyiza abaana ba people power abangi era nabagamba nti bibomo yo Museveni byali mu kuteekateeka abadde agala kucyankalanya ki kalulu ateekawo embeera kwagenda okucyankalanyiza kalulu naye kugamba nti oyo fala mu muleke kino kigwa mu international kigwa mu international community under international charters kubanga ekidiringa naki na terrorism kakati essaawa eno oyo muyayi wamwe Museveni kizempa bo muzaza akuba abantu soma wano read this mugende musome articles zino zonna muzimaleyo boogera ku bomwe zakuba abantu ku matazi shiraini boogera kutta kweyatta omuntu kalebe wali otegera biboogerako kati ye yebuzabuza nti akutte kalungi yali orchestrator wabyo era ya staging ngambu yabitegekanga birungi James birungi ne banne bameka ne banne babiri then be basatu be bakutte be bali mu intelligence yaki yazibom nabagamba oyo fala wetulaga agenda kuwanga tachasigaza choice wa deneji choice jalina egamba ngenda ntya forcefully or peacefully abaka lulufe tusituke tuwekalakase peacefully tukamukube akakkirize embeera naona jali mukuteekawo muyakutte birungi simanyi biki abasiriwaza embeera yatabusedda okigera bamubuuza kubali abattibwa bamubuuza ku terrorism ebadde egenda maaso bamugamba akaluka ina kubeera free and fair kati ye wajja mawulire ge ngayogera byayagadde banange tubadde tuteesa ku trade
anonya kamubaka mbunamwe mufune kali kasimpa mga banange no mu America atuvuddemu kati atandise kwatagana Museveni abalimba. Tewali nkwatagana wakati wa America na Museveni tewali. Wabulu olwokubanga ono ye president w'eggwanga bano bakwa respect ne babeera be bakusamoninze oba basituka ne bakola ki ne bajja ne bakugamba be bagala okugamba we babyagalidde bikugambira ko wango jabbi uli ato jabbi teeka mu nkola ne obango ina SFC kwetoloda ambassador wa America tatya kuyingira waawo wabungeza tatya kuyingirawo okitegera ekintu ekyo kati ono Kizempa olwokubanga press ajigira ajikwata na ajicontrollinga kati bababulya bikibi batesezza okitegera naye ono mu America y'ekintu kyakola kye mumanyiko under diplomacy apowa nnyo mangu akuleka na kuwa chance kakati Museveni ye wafulumanga baterawo bisitole byamwe ebisitole bye byayagadde bibabanamu amanyi munagana nakugambye totya kalulu wetulaga kubanga Kizempa is just a cockroach kidamu Kizempa is just a cockroach akalulu ketugendamu kaba capitalist ata ino kahonalinga yensonga kife tukayise protest vote meeting or engagement zona zone zigenda maso wakati wa America ne Museveni wakati wa Bangereza ne Museveni zona zogera kalulu ketugendamu so muongera okumobilizinga abantu mubagambe ensoro ku kizigo kweri kuluno wakwatira ku bantu agenda kuba ategudde manduso eyatwala Gaddafi nabagamba ona agenda kugenda either forcefully or peacefully kubanga kyetwamuletera takirinako control ati ebyo yabasirwaza mu James mulungi birungi simanyi bakoze ekyo wadenga bachakanya bomu Museveni yabadde mabega gezo bomu wabula olw'ensonga nti kati kya international community holding accountable kati kwe kubasirwaza bomu ezo yaziteekawo ng'ayagala kubasirwaza nti byakaluka taina answers ng'ayagala kucyankalanya kalulu mutufulumbiddwa abatujju tukoze eki ebyo nezijano nembagamba nti yofala mulinde bagenda mu holding accountable kati wetuli bamukwata bamunyiga yajja abasiriwaza abagamba bannange twogera ku trade Bungereza twabadde twogera nayo nkwatagana ya Bungereza gwe Kizempa nakugamba lulyo badde odiringa n'abakyalibo nefe tuli generation ndala tete twagala tukimanyi okitegeera ekintu ekyo tetwagala Kizempa nyongera okujjukiza we are coming come 2026 we are getting back what is ours we are getting back our country eyo that Uganda is going to be liberated from the hands of the Tutsis abatusi mutuvira kuluno come rain come sunshine forcefully or peacefully the only avenue but the only option Kizempa n'abatusi beje balina to give Uganda by peace or by force yeche nacho nachalonda they are ready bilateral agreements zona zo nomu yayo yazimenye ebyaba China trade yagitwala mba China na Barasha ali mu kabinja ka NAM ali mu kabinja ka BRICS ali mu kabinja ka G77+1 akati atajena abasiri wazoro kubanga tumanyi police eno wekola these people bano ba capitalist tebasonyiwa and once they have someone nga yaina people power obeera owedde wabule ebyo byajja bya postinga byabalimba Museveni byabalimba oyo Kizempa yabye creating ebyo bistore otegera essaawa eno tuli ku principle gye bayita democracy and human rights gyetugerera ko just months Kizempa ave ku ntebe kati yajja eno n'abasiriwaza nti atuzeemu ne tukwatagana n'Amerika bulungi nnyo era twogedde ku trade mukulu genda osiriwaze balala batamanyi police eno naye nze nakugamba na Uganda ngenda kubuusa paka mu Uganda nakugamba bano bajja nakugamba nti byonna kabikole naye bajja this is what I was telling you okitegera kati ndoza tukakasizaako nti batuyita ba infinite class okitegedde nakugamba they are coming before elections they are going to be in Uganda there yes they are going to be in Uganda bagenda kubeera waawo nga bakalaba bagenda ku intervene nga they are going to intervene using their policy called democracy and human rights democracy and human rights Museveni yagisayiningako mwaka gwa 1987 era mwabadenga afunira sente okitegera zona mission zakoze eze Congo zi AMISOM zi MONUSCO ye Congo AMISOM ye Somalia abadde Sudan abadde buli wamu jagenze mission za America zino abadde akozese article ya democracy and human rights kakati essaawa eno bamugamba tugenda holding accountable akaluka ina kubeera free and fair ate senga okuwa abantu we are going to hold you to international standards za democracy zewogerako yes nti we akuba akalulu oyina okuwa entebe n'ogenda wabula todda okwasamira bantu ngokola ki mubasasa muna Uganda toyina kyotya nakugamba akalulu ketugenda mu nkamanyi nnyo nkiddamu akalulu kano kekali e Senegal ewa Faye akalulu kano kekali e Zambia ewa HH kekatwala ne Daniel Arap Moi kano kekagenda okutwala Museveni kugambye tugenda mu protest vote kukanoonya kukalonda kukakuuma wakabba tukabanje tugenda kubanja ne waliwo abagenda okamujjako yes abagenda tuyambako kamubanjiza nga bayita ba democrats oba capitalist kiteke mu mutwe nti akaluke tugendamu kaba democrats we bali awo
kuliko America, kuliko Bungereza, kuliko ne France. Yes, we bali awo. So just get ready. 2026